Kale mbalabusako mwena bali ku Still Hope nama bali ku Still Hope tu ame bali kubanga ate mutugobera kitundu kya kubiri naye mu kino ekitundu njagala tutunuulire how to chase out evil spirits and demons out of our toilets and bathroom. Tugoba tutya gino emyoyo gyekweka mu binaabiro byaffe ne mu biyigo tugigobamu tutya kubanga tukizudde mu kitundu ekisooka nti gino emyoyo gyagala nnyo okwekweka mu binaabiro ne mu kabuyonjo. So abantu bangi balina bye bakozesa naade nkola share okutiishi nabe comments ez'enjawulo zekozesa garlic zekozesa omunyu simanyi zekozesa ki ndaba ebintu nga oluusi bye tukozesa ate bye biyamba na gino emyoyo okwekwekera ddala mu bifo bye tutajagalamu kubeera. So omunyu tewali kugenda kuyamba. I'm telling you, salt, this is mere salt. Tewali kugenda kuyamba. Amazzi n'ogaleta n'ogamansa buli wamu tegayina kye gagenda kuyamba. Amafuta tewali kye gagenda kuyamba. Ekifaananyi kya bishop oba pastor tewali kye kigenda kuyamba n'ebintu ebifaanagana kuwa ebityo. Wabula ekintu kyokesa okutaasa ly'erinnya lya Kristo Yesu. Njala tusome ekyawandiikibwa kino tulabe Abafilipi 2:9. Filipi 2:9 Bible egamba weti, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father light bearer. So wali bagambye nti Kristo Yesu yagulumizibwa okusukkuluma ebintu byonna, okusukkuluma omunyu, okusukkuluma amafuta ago ge mugula mu masupermarket ne mu basumba babaguza butto, okusukkuluma ebintu byonna gwe byolowoozaako bino ebya bulijjo. Erinnya lya Kristo lyagulumizibwa. Ashagala kiringa omanyi mu governments eza bulijjo zino ez'oku nsi ndowooza ranka esembayo mu magye eya General oba abeera 4-star General. Kakati General ne Corporal oba ne Kulutu si be bamu. Bino bye babawa bino bukulutu. Kati waliwo General ye Kristo Yesu. Kati sitaani teri kyatya okuleka Kristo Yesu. Sasa gwe n'oleeta omunyu guno gwe baguza ku maduuka tegenda kuyamba kubanga tewaliwo kyandikwa nti omunyu gwagulumizibwa. It's the name of Christ. Tewali mu Bible Yesu yakozesa omunyu. Oshebera. So bide bitu ebimu banabbi obulimba babituguza kuba baagala ssente. Ate nno n'ekisingayo okuba ekibi ebimu babijja underground. Babikuwa biku-initiating. Era kati wafuuka addicted. Tosobola kwebaka nga tolina kacupa k'amafuta. Tosobola kwebaka nga tolina amazzi mu kadomola. Tosobola kwebaka nga tosamudde bye baakugamba. Tosobola kwebaka nga totadde ekifaananyi kya pasita wo wansi wa piro. So babikuwa kati biringa bikwate mu bulamu bwo. Naye ate ebyo bikulemesa okuba nga ofuna communication ey'enjawulo ne Kristo Yesu. Kubanga bifuuka omuziziko. Tokyasobola na kusaba. Kubanga kati gw'olina kye weesize. Owuliramu ekikusumbuwa ng'okubira pasa gamba weesiige ku mafuta. Nywako ku mazzi. Oba ofumba emmere teekamu. So bagala baliisa n'ebintu ebigenda obaleetera obuzibu medically. Kwata temumanyi biva, temumanyi bye bateekamu, temumanyi biboogererako nga tebannabibawa, so gw'ogula buguzi. So ekintu kyonna ekikujja ku focus eya Kristo n'otandika okuba ng'otunulira kyo, ekintu kiba kya magombe. Kubanga kati bw'onooba n'amazzi erinnya lya Yesu ojja lirowoozaako katono. Ojja kuba nga weesize ki?
wesize embalasizo amazzi ge bakoze ki ge bakuwadde. Kakati engeri etusobola okugobamu gino emyoyo emibi mu maka gaffe kwe kubanga tugulumiza Kristo mu mayumba gaffe okusukkuluma ebintu byonna. Katulabeko ebikola by'abatume 4:12. Ebikola by'abatume 4:12. Bayibuli egamba etya? Egamba bw'eti, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Oshitegedde? Teri linnya lyonna lirimu lirina bulokozi. Kubanga teri linnya lyonna lisobola kulokola wansi w'enjuba wano mu ggulu okuleka erinnya erya Kristo Yesu. So ng'oyagala okulokolebwa okuva mu ebyo ebintu ebitambula mu nnyumba yo ku mabaati, ebyo by'owawamuka ng'oloota n'ogugumuka by'osanga bikoze pupu ku toilets n'ebifo ebirala, teri linnya lyonna lisobola kuba nga likuwonya ebintu ebyo okuleka erinnya lye bayita Kristo Yesu. Ekizibu kye tulina olokole twagala ebintu ebiri express, oyagala osabe kati biveewo kati kenyi saawa eyo yennyini, weeyala osabe kati enkya oleme bisangawo. No, Katonda akola mu ngeri ze ez'enjawulo. Tosaba muwa order nti kakati njagala biraba kati nga bigenze. It depends on your faith. Wamu musaba kangezeeko ndawo binaagenda. Okitegeera? Awamu n'osaba mu kukkiriza ate ogenda wayitawo ssaawa ate n'olaba nga ate it's going worse no gakira kasaala teyakoze. So those are the tricks of the enemy. Sitaani wabanga anaakumalamu amaanyi, wotandika osabira ekintu walaba nga otandisa omunyigiriza ng'atandika oleeta backfire akumalemu amaanyi. So obwo nabwo obukodyo bw'omulabe nti obanga olina issue gy'oli kusabira ogenda olaba ng'ate amazima olinga okikumyemu omuliro, embeera eyongedde kwonooneka n'olowooza oba kirabika Saala tezikola. No way, ziba zikola. Sitaani oluusi waba agenda ayagala aleke Max, ayagala aleke ng'ayonoonye kuba gwe mulimu gwe. Omuzungu agamba those are kicks of a dying horse. Kirenga ffe twali mu kyalo nga batera ossala ente ku nnaku ez'enjawulo enkulu. Ente bagikwata abantu bangi, naye otanyweza ente eyo ekigere oba ekisambi n'okita niba bagitemyeko bagisazeeko omutwe esobola okukuba tteke n'ofa. Oyinza olowooza nnamu twasalanga ku nkoko omutwe n'ogita n'edduka ng'olowooza oba egenda kuddamu etambule. So naye nga oba egenda kufa. So ne Sitaani waatyo nti oluusi waaba agenda ayagala nnyo okulaga nti ate w'amaanyi nnyo. Kati abamu awo bwe tutalina bugumiikiriza nti w'osabira ekintu ate embeera nebanga eyeeyongera okuba nga eyonooneka ng'ogamba kirabika Katonda takola, kirabika Saala Mukama teyagiwulidde, kirabika nina obutali butuukirivu. So nga Sitaani atandika okukuleetera ebintu eby'enjawulo nga oluzinga focus. Ekyo ky'obaddeko ekibadde kimukuba ng'okijjako amaaso ng'otandika okuba ng'otunula ebintu eby'enjawulo. So engeri gye tulina okuba nga engeri gye tusobola okukola okugobamu gino emyoyo emibi mu mayumba gaffe oba mu biyigo toilets mwe gyekweka kwe kubanga erinnya Kristo Yesu tuligulumiza okusukkuluma ebintu byonna mu maka gaffe. Kubanga lyokka lisobola okuwonya, lyokka lisobola okuba nga likulokola. Ebintu byonna bye baakuwa baakulimba, kyova olaba ogezezaako myaka giweze naye nga tewali nkyukakyuka ate mu bulamu bwo oba mweyo embeera. Ate naye ekintu ekirala akwegendereza bye tukozesa. Tulina okubeera careful. Kankuba ensi yatuuka Sitaani ayagala kwenyiga mu buli kintu. Kyova kati abamu bagamba buli kimu kiri demonic, kino kireke, kireke. No, naye Sitaani yenyiga mu kintu oluusi n'akolaptinga amagezi bamanufacturer ne batandika okuba nga bakola byayagala ne bijja katale. So tulina okubeera nga tuli beegendereza nnyo na biki bye tukozesa mu maka gaffe. Ekintu ekyokusatu tulina okuba nga tukuma ekyoto ewaka. Wajjukire gye emyoyo gyekweka mu tooyi ne mu binaabiro gikumayo ebyoto.
toza jibeere okwebaka bweba Setaani teyebaka jukuma ebyoto eyo gye giri. So nawe olina okuba nga obeera n'ekyoto ekiri 24/7 active. Tetugamba okuma ekyoto tekitegeeza nti kati mugende nga mutooyi oba mubinaabire omusabirengeyo. Nedda olina okuba nga igwe mwennyini ofuuka ekyoto eky'obwakatonda ekitambula oba ne famire yo nga musaba. Kati buli musaba ekyoto kya Katonda bwe kituuka awantu ekya Setaani kibeera consumed oba kisaanyizibwawo. Ekyoto kya Katonda kiriko omuliro kyokya, kiriko omuliro, kirina amaanyi, kirokola, kiwonya, kisumulula, kikola ebintu eby'enjawulo. Kirina okubeerawo. That's the presence of God. So Katonda bwe watuuka awantu osuubira Setaani nti agenda kuwaganya alagaanirewo era agenda. So leka tube nga tuba n'ekyoto eky'obwakatonda ekiri active. Ekizibu kyatulina nti bagakuma ekyoto ewaka okumako leero. Okitegeera? Okumako leero lwokka. Omala okumako leero lwokka toddamu. In fact wiiki esooka obeera so active nnyo, obeera active wiiki esooka. Obeera active n'okuma n'obeera so committed. Naye mu wiiki ey'okubiri buli yali abeera ku kyoto everyday ogenda nga otandika okwosa. Okitegeera? Otandika okwosa. Genda obeerako Monday, Olwokusatu, Olwokubiri n'Olwokusatu oliiwo, n'obeerako Olwokuna. Kati tugendera mu mwezi ng'obivuddeko. Kale alijjukira biri by'olumbagana byo tebivanga ku missoni yabyo. Missoni yabyo paka Yesu lwalidda. Tebirya, tebyebaka, tebirina budde bwa kugeya. Byo biri committed. Kati gwe olya neweerabira, weebaka neweerabira, n'essaawa y'okusabiramu oli mu kugeya. So that's the difference. Naye naffe tubeera committed and focused. Biki bye tuteekeddwa okuba nga tukola. Mulabe mwangu wa kuwangula. So esookera ddala kuma ekyoto ewaka. Ekyokubiri weegendereze by'okukozesa. Ekyokusatu kinatandise nakyo buli kyomanyi nti baakikuwa musimanyi kikozese wooti kigoba kino kikola ki kasukayo kubanga ebyo bye bisibye okusumululwako oba okubotolwako. Nalabye ku mukuto gwa tish nakoze video eno nga oli agamba nze nakozesa galiki, nfuna galiki n'enteekayo. Ebizimu tekikolagana na galiki. Baatulima ebizimu tekikolagana na ggumba lya mbizi. Eggumba lya mbizi lirimu ki? Ebizimu tekikolagana na linnya lye bayita Kristo Yesu. Kuba lyo muliro. Kitegeera? So tolimbibwalimbibwa n'ebintu ebikola ki? N'ebintu eby'enjawulo ebyo bye bagabaagaba. Malaga simanyi nze nfuna amazzi ngenda nemansira mu kinaabiro. Malaga nze I anoint my bathroom and toilet every day. Hati nawulira ebintu n'omuga kati ebyo byennyini byokola bye bigireetera okuba nga giri omwo. Kati bw'oza gyagera yali nga giri omwo. Kuba byennyini bye bakuwa bye birimu emizimu. So tulina okubeera so careful. Tulina okubeera careful na biki bye tukozesa. Ndowooza kampa omulemu katono nnaako ngenda kukola n'ekitundu ekyokusatu ate tulabe aba agents bateeka batya amaanyi amabi mu ttooyi z'amakanisa ag'enjawulo okusobola okuba nga bawamba naki kyoteekeddwa okuba ng'okola osobola okuba nga weewala embeera efaanaganako bwetyo. Mukama tukwebaza kuba nga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo lw'akaseera kano. Fuga era olabisibwe mu bulamu bwaffe, tuluŋŋamye kiki tuteekeddwa okuba nga ate tukola. Ebiseera ebisinga tutomedde kubanga tukozeseza amagezi gaffe n'okutegeera kwaffe ne twesiga ebitabo oba n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Mukama tununule kuva mu mikono egy'omulabe Setaani mu Kristo Yesu Omwana Katonda tusabidde. Amina. Baagala nnyo beere bulungi ate era mwiraba.